okusaddaakibwa kw'abankuba kyeyo buli ddakiika kuba kweyongera ate nga tekuligenda kuvaawo kubanga mu nsi zino eno ze tukoleramu mwe mukyasinza okubeera amajini agatambula agafaanana ng'abantu gwe n'otunuulira omuntu n'olowooza nti nno omuntu kumbe olina mujini olaba kijinni kyekikujjidde mu kifaananyi ky'omuntu. Abantu baneeno be tukolera bayina emikolo gy'okuyiwa omusaayi era waliwo ekiseera ekituuka nga okutta kufuuse okutta naye nga bonna abafa babeera si bannansi. Abantu baneeno be tukolera bayina ebintu bye basinza ebibasaba omusaayi ate nga tebasobola kuwaayo gwaba family members baabwe nga bayina kwetaaga mmwe nga bayita mu ekyo kye bayita twetaaga omukozi. Ebiseera ebisinga abaana baneeno abakolebwako ebintu weebiti abasaddaakibwa be batundamu ensigo ogenda okuva e Uganda okutuuka eno ng'oli mainly bakuguze ng'oli mainly wakusaddaakibwa era companies eziba zibaleeta ebiseera ebisinga ebintu nga bineeno babimanyako. Njagala mulabe example y'Abaganda baffe bonna ababadde nga bajja battibwa basanjagibwa mu mbeera etategeerekeka gavumenti yammwe ekolawo ki. Njagala otunule eri Baganda baffe abo bonna ababadde nga basaddaakibwa ne babeera nga battibwa companies ne bakizuula nti no companies ze ziri emabega wa bino byonna ebisingawo ogenda bbanga obimanya ku channel eno. Gwatannaba kusubscribinga muganda wange simanyi kyoliko subscribinga kweno channel y'abankuba kyeyo tuwogera ku bintu byonna ebikwatagana mu bulamu bw'abantu ebyabankuba kyeyo. Tugaba counseling, tugaba first aid eri mmwe abayetaaga obujjanjabi obusookebwako, tuwa motivational and inspirational speeches waneeno. Jangu obere nga otwegatako ekigambo subscribe weekiri notification weeri gikonemu bajja kuba bakuwa message bwe tuteekayo video empya. Omulambo gwa muganda waffe Caroline gukyabuze ki ekyatuuse ku Caroline? Amazima kati nno gavuddeyo era ne gazuuka nti nno ono omwana yatidwa buttirwa era nga tannafa yakitegeddeko nti nno bagenda kumutta ne yeekubira omulanga. Kampani n'agigamba, aba family n'abagamba, naye abafe okuva omwana oyo bwe yafa paka kati omulambo nga tegutuuka era tiketi ze tuyina ezaga nti omulambo gwatuuka. Omulambo guliwa? Gwabbibwa ku kisaawe Entebbe, guli mu ggwanika mu Uganda oba aba kampani bebabba omulambo? Ka video kaakano akatambi kaakano njagala okawulirize bulungi owulire ebipya ebijuzuuse ku muganda waffe eyafudde nakyo ekyamusedde ni tukomewo. Girago bwerere uwe wabadde obuzibu njagala mulambo guno guddeeka bwe babanga bagulaze bwe bati nti gudda waka kati ngwetaaga njagala ntegeere bwe babanga batuwuddiisa obadde ki. Essimu zaabwe tuzirina ojiwulira? Owulira mbeetaaga. Gyebaleko ssebo. Amanya mpitibwa Henry Geoffrey Muwonge, Henry Rescue Team, Kadama's Voice, Uganda. Nsaba ssebo taata okwongera okubanga ombuulira ku birabikiddwako oba byendabye ku peegi yammwe eya kampani ya Hebra International ebya mwannyinazi yatuva ku maaso. Amawulire matuufu oba ga bulimba? Omanyi bwe tubanyigiriza ennyo muyina engeri gye muteekawo amawulire agalaga nti gadaivatinga. Njagala okulalifayinge esebo amawulire matuufu. Amawulire matuufu naye munaffe ali mu biwandiiko nga next of kin yebbawo omuwala oyo omukyalo oyo oba amusaasira kati yaleeta ekizibu nakola n'abantu abakyamu abatamanyi mulimu gwe tukola oba oli awo tugwamu obugwi ne bamuwabya era mu mbeera yembazzemu era yemu ku ministry kubanga olwaliro ministry yatuyise komishona n'atuyita era tubaddeyo naleeta balooya be n'aloota baki
naye nga ekizibu kyonna ekituufu kyonna kyetwali tuukakola benteekateeka naye nga ye yabiremedde batiremesezza bamu amawulire amakyavu to the extent nti tebamanyi na contract mwenyinaffe mwabaddaako munaffe ali mu biwandiiko nga next of kin yebbawo omuwala oyo omukyalo oyo obomu amusaasira kati yaleeta ekizibu nakolana n'abantu abakyavu abatamanyi mulimu gwe tukola oba oli awo tugwamu obugwi ne bamuwabya era mu mbeera yembazzemu era yemu ku ministry kubanga olwaleero ministry yatuyise komishona n'atuyita era tubaddeyo naleeta balooya be n'aleeta baki naye nga ekizibu kyonna ekituufu kyonna kyetwali tuukakola benteekateeka naye nga ye yabiremedde batiremesezza bamu amawulire amakyavu to the extent nti tebamanyi na contract mwenyinaffe mwabadde akolera era babadde bapuriginga mbu musasule balooya musasule balooya kamishona n'abamwenkanya tusasule balooya bakozesezza ne bagamba nti ffe tutumugamba okuleta balooya twanaffe nga kampuni n'abalooya naye nze ngezeyo nga welfare head of department ya welfare ekola ku nsonga za mwenyinaffe okukola ki okudda so nekibanga kati tebayitamu era eyo mu mbeera namuwabya kujja kwekalakaasa okukola ki kale nsaba otubuulire essaawa mmeka entuufu era n'ebifaananyi mugenda kubitulaga kuba twetaaga essimu zino ze tubakubira oba zembadde mbakubira oba zenzize mbakubira nga bulijjo sibennyonnyolerako nti nze Henry Rescue Team Kadamazi Voice ndowooza this is my first time gwe mbadde sikwasanga kituufu kaakati era sebo tukwebaza wantutyali w'ensonga nti waliwo abagayi abajja ne kwekaaja bakyankanya emirimu ku kampani nga beefula abayamba kumba ate baiti bamuyamba so nga ate ensonga zonna twalina zikwata wamu ng'etteeka bwe tugabako kati twekola ki bwegamba nti shall work hand in hand tukwagala ffe ne famire y'omugenzi abatuvudde ku maaso endala neetereera so kati bagenza okugikola okukola tebalina okukwata ngudde mugenzi olwokubanga bambi mwana mulinzi bamuwabya abamuwala be bantu abatali mu bizinensi abatamanyi batakubanga ku kyeyo abatamanyi biko bitambula kale kati njagala ombuulire omulambo gutuuka ssaawa mmeka mbagobye era nga nze komishona tija sagala muntu akyankalanya abantu abo beefula bamuyamba enkya omulambo gutuuka ssaawa mmeka ndowooza akatambi okawuliriza bulungi nnyo kizuuse nti muganda waffe ono bassemutte yatidwa buttirwa era nga tannaba kufa yakitegeddeko nti agenda kufa ng'omuntu yenna obeera ne instincts ku bintu ebimu ebikwetoolodde okuli abaana bo abantu b'osharinga nabo memories famire yo naawe kennyini ng'omuntu osobola okumanya nti kino kigenda kuntuukako kubanga nsiiba mbagamba tuyina ina powers ngaffe abantu osobola okutegeera ekintu ekigenda okugwawo naye oba toyina maanyi gasobola kuziyiza ekyo ekigenda okugwawo muganda waffe ono yamusse bamusse naye kyenjagala okulabulamu mwenna bankuba kyenaddala house managers bw'otuukanga ewa mukamaawo embeera n'ogiraba mazima ddala ng'egaanye ne weekengera abantu b'okolera enkiddamu we weekengeranga abantu b'okolera n'obeekengera n'ogamba nti bano mbeekengedde tandikirawo kwatirawo ekkubo bwetwale ku poliisi kwatirawo ekkubo bwetwale ku embase y'ensi mw'oli nkuddiramu we weekengera abantu b'okolera ng'omanyi bagenda kukukola kikyamu ng'olabira ddala ban'abantu obatidde bagenda kukukola ekikyamu nga ggwe muli okiwulira tandikirawo kwata ekkubo bwetwale ku embase y'ensi mw'oli w'oba okolera mu Saudi Arabia genda ku embase ya Saudi ogende ku poliisi eya Saudi bwe bagaana okukuyamba genda mu ba migrant workers gye bali ebitongole ebirwanirira eddembe ly'abankuba kyeyo buli nsi mu ebiri genda obeere nga weekubira omulanga oteekeyo complain mukamawo bajja kumuyita then oyogere naye ayogere bw'owulira ng'omutidde oli waddembe ogamba abantu nze sigenda kuddamu mukolera njagala kugenda period osobola okutaasa obulamu amannya nsigadde yenze Shila Adita atanaba kubanga osubscribinga mugana wange subscribinga likinga commentinga then teweerabira kunyiga kadde kanyige bajja kuba bakwa message bwe tuteeka video empya imbaagala nnyo